Nyumba ya Catherine kusasira bagitwala ye topic of the week atwale kyogera ko nye kyatambula omwana ono muwala yayamba nnyo ekibiina ekya politics kibaita NRM walukaga tugambye ye yamukubira simu okitegeera ekintu ekisinga okumuluma nti abantu be yabeererawo tebamukoze eki tebamubeereddewo abantu muli bazibu so walukaga ye yamutaddemu akasimu naye namugamba maybe alonda bubi asala ajja akole ki okkirizibwa okuvaayo oba olaba nga bakuyisa bubi tebanna kugamba mbu ogenda tukola ki tukukwata magulu era natugamba oyo muganda we muki munyimba naye ekibuuzo ekirala kyabuuziza nze kyembadde simanyi nagamba naye ffe twesimbawo twandigambye ssente ez'obululuzi ezatwavuwaza ye yaziteeka waki anti nange sibitegedde bulungi ne ngamba obadde oyisaawo kubanga bo baziteeka mu kalulu kati obadde otegeeza ati mukama waffe olina okukola drive olina kwegamba olina okuliisa abalonzi ekibuuzo kyatulekedde naawe omulabi wa story eno mbadde nsaba okyebuuze ssente olowooza bambi zaalaga kibadde kibuuzo katubirabe zikaga nyumba mabanja bantu bokoti ne batasiima oba abakulwana kugamba mpulya pain mpulya bintu kubanga nasooka okuwagirwa nganze nti nawagirwa abantu bampagira ng'omuntu nengula obuntu bwange obutonotono kubanga ffenna tukola ng'abantu okubeera nti weeyimiriza tetwakola kubanga ti twebbika because I know President's word is an order. Yeah, it is a direct order. Anyway, tugende mbazi Catherine chasa mugoba mu nyumba okitokwata milioni 5 n'omuyamba ng'omuyimbi mama nze nga nzijeruddawa ababa nyinyi batugambanga nti muli ku saidi nkyamu naffe tulina amabanja gaffe mangi kati Catherine chasa bamugoba batya mu nyumba ate esimbawo ku kifo kyonna nti akalulu kamutwalira ssente ffe akalulu katutwalira ssente n'ennyumba zaffe ne bazikoona abalabeko nga tulajana nti nno munnange ani kalidinaali w'egindi taasa ali mubaka abirira nno wano bw'aba takiina ate oluusi kisobola okubeera nga kati ffe naffe baalabanga abali ku saidi nkyamu kirabika ate ffe twali ku ntuufu baabazanyisa emizannyo baabasigula kati saawe ne bakola ki ne babadampinga baabakozesa balwanyise ffe te baganda baabwe kati bamaze okucreatingawo enmity between us nabo ate kati babadampinze ati mbudde buno ate ffe nze namuweerezaako ne kammessage bambi webale namuweerezaako ne kammessage ne mugamba nti sorry bali mayika ssente no agamba sorry my sister ne mugamba nti ojja kubivuunuka katonda akulaba embeera gy'olimu ojja kubivuunuka akomewo ewaka alabde mu layini entuufu nedda si kirungi kutagalatagala abeereeyo anywerere wamu abeere awo anti bali bajja kutuuka ekiseera nga tebakyamwesiga ate oledi naffe eno tekyali amwesigira ddala kati ate bw'atagala eri n'ava ajja kusigala awo mu bbanga ajja kubanga kyali wange bwogerayo bonna nga bakusuula ng'obeera isolated bwoti oli mu ddungu bwoti teri akuleetera kyakunywa so saagala biri mu isolation nga yalwala covid nywerera awo omugumya yongere okubasunaasuna gwe abantu bakulabanga gwali obulungi naye ng'onyigirize kyuma nze Museveni nga ye muwagiranga omuntu kubanga mmanyi he knows me era bwekimanyi bwekuba omulanga gwange asobola okuwuliriza esimu ye tetyaliko waba olikwata likwata okwata esimu yakusaasira essaawa Jaguliza wamunaffe emyaka 10 nga tukutuusako ebyamasannyalaze eby'omulembe. Bida Electronics and Property Consultant tukusuddeko promotion ya discount nga TV gye tubadde tutunda akakadde akamu kati tugitunda emitwalo 75 ate gye tubadde tutunda emitwalo 4 tugitunda emitwalo 28. Deep freezer ebadde egula akakadde akamu tugitunda emitwalo 73 so nga ne fridge ebadde